Olanga uchembadde ngamba. Amazima tufukalwe. Soko no yezika klipu ko mwana oddalanga azanya. Olabira ddalanga wabyogera. Abantu tabalanga kufufiga kati wagwa kaka kanogamba yono yennyini ntumuzudde. N'ebigambo byakozesa nabyo olumu bigumu nnyo. Ekyamazima ku kya Benson ndalanga fufigo balina mwensonga. Atenze na ku kya Benson watali. Some things we should just because ebigambo n'ebyakozesa the words ng'ovudde ku byaki ebigambo byakozesa olumu bigumu nnyo bisaanako face eyo ne actions bweziti. Mpozi koli bwe beevuma because mulimu abantu olumu abakisusa. Olumo n'owulira omuntu tokyagaana kumuwolereza tokyagaana kwogera ki kusaidia eri fufiga agamba emboozi y'akavubuka mpange akyo yakkiriza n'omuwa DNA yakkiriza okuwadde omuvubuka DNA ate bambi ebiseera ebisinga omuntu w'otuukira okugamba nti tukole DNA olumu Yesu ayagala olaga amawulire nti omwana si wange but obanga proving nti yes there was something but awo kibagamba nti wagalira DNA kitegeeza nti akaana kali kayinza okwanga omwana si wuwe naye nga kalyamu awo we wali obuzibu oba Katonda tusaasire kuba akaana ako kaleeterawo vidiyo kama tusaasire oyinza olaba embaga tuba tunaakola tutya yeffe ate munange gy'otaali bisaana mu ssaala zennyini kale byebyo nno kakati weekend jo nabadde mu kuziika kwa mukwano gwange mu Aromatic bamuyita Muhammad Bukenya abamumanya azanya mu mizannyo gyabwe kati azanya nga Nsimbi ku muzannyo gwabwe oguliko essaawa zino ku TV. Muhammad Bukenya actually ava mu family y'abakaddunabi abajjajja w'abakaddunabi wa programming mukyala bambi yamuvuddeko musokotu ebyo eri aziise yagenzeemu nange kennyini nabadde sigikiriza badde yakimpooze kubanga twalwana nnyo naye ng'embeera etabuse ne musawo mubalaka ono era nenjogera naye ebigambo nanga nti nti bantwale kuyingiri yagamba nti baali badde bantwalako wa Dr. Sulaiman kubanga mpulira nafiye wano mpulira obunafu ku mutima nemugamba kyetugenda okukola kiri kyetugenda okukola era nenkola enteekateeka amangu ddala dokita be namukubira yambeera mwangu naye ebbanga lyempangadde ne mukyala wange ono kuba nakwatagana naye mu 2000 ndowooza mu 3 namulaba ng'ali mu kibuga bakola mirimu mirala ng'akyali muwala muto kakati nange ngera ate nga nze ndi mu kitongole kye namuteekamu oluvannyuma naye kiki kwe nasinziira kubanga nyongera kukkaatiriza bubaka bumuzze mwogera wano olw'embeera ennungi sebo honalebo kadunabbi tukwaniriza sebo bakufunire w'otuula nakwatagana naye n'ekyo kye namulabamu nze ng'omuntu namulaba nga yali mukyala omanye okusanga omuwala omugezigezi kubanze nali nkola mu kitongole ekyanabugabo nga be bakibabuulidde ng'era ndi mukulembeze kubanga ng'oggyeko bakama baffe bali abwe boogeddeko bamuzeeyi sentamu omukulu Serwadda naye bano abalala bonna be bazze boogerako nga Basulaimaani n'abalala abo bonna baali batabani bange kaŋŋambe nti nze ne menta waabwe ne batraining naye olw'obugezigezi bwa Asia nabeera force okulaba nti muyingiza mu kitongole ekyo era kaŋŋambe nti namuyingiza mu ngeri ya mpolampola namukukusa nemuyisa emibbali nze ne mutwala eka mujja ne muteekayo naye olw'amagezi ge bakama baffe baasobola okubeera nga bamulengera ne bagamba omukyala ono mukalabakalaba ajja kusobola okubeera nga atukolera emirimu era ne basobola okumuyingiza mu kitongole naye tatuswazizza bannanga bafamire eno Asia byayingira mu kitongole teyatukola ki teyatuswaza badde mukyala mugezigezi nnyo nga ne bamuwa ekifo nga tekiriimu client yenna n'omugamba nti nkutaddaawo ogenda okulaba enkya nga akuleetera ebirimba akugamba nti tufunyeyo obukadde nga 3 nga taliddeeko wadde 1
nolwekyo bannange Allah amusaasire embeera gy'abaddemu. Neebaza abantu bonna mwenna abambeereddewo mu mbeera eno gye ntuuseeko. Tebwabadde budde bwangu kubanga enjega eno yantuuseko olunaku luggulo. Mukyala wange tubadde tuwangayo naye ebbanga ddene. Okusoma kwe tekubadde kuwanvu nnyo, naye ate amagezi ge gabadde alina gabadde ku level ya muntu alina PhD. Ekyo kakibagamba okuva olwaleero. Kale tusobe Katonda bana ayongera okubanga ate akugumya sibi ebyangu ebiri awo tebyogerekeka. Kale kakati King Sat yalabiseeko mu debate